Tubalamusiza nnyo abalungi abatwegesa amaaso. Oli ku mukutu ogumanyiddwa obulungi nga Kyaggwe TV. Kyaggwe TV yajja okulaba ng'egonjoola ebizibu bingi ebyali bifumbekedde mu Kyaggwe nga biremesa bannamukono, nga biremesa bannabuikwe n'ebitundu ebirala ebikola Kyaggwe okubeera nga nabo balega ku nkulaakulana ebitundu ebirala gye basobodde okutuukako. Akawungeezi ka leero tuzze nga twagala okutunuulira embeera eriwo kaakati olw'omusujja ogw'okulonda. Okulonda kufuusa okulonda, akalulu kafuusa akalulu. N'embeera nga munnabwe mugiraba, abamu batidde, abalala beetegeka, abalala balowooza kukakwatamu. So byonna bye bimu ku bye tugenda okutunuulira olwaleero. Naye nga tetunnagenda wala, njagala okubanjulira Marian Gardens and Guest House abatukyazizza olwaleero, akafo akawummulirwamu, akafo osobola okusanga ebyokulya ebikuwa emirembe, akafo osobola okuwummuliza obulamu n'okutwala omumwagalwawo ne muvaayo ng'omukwano muguzizza bupya. Basebo ne bannyabo, njagala okubategeeza nti akawungeezi ka leero nina omukisa okubeera nti nina abasajja envuumuulo n'omukyala eŋŋwaŋŋuli abazze. Abantu bano bannamawulire naye nga bagasaka mu bitundu ebyenjawulo, bajja kuba batweyanjulira naye ng'eggulo lya leero bazze okutumenyeramenyera mu mbeera eri mu by'obufuzi e Mukono. Tugenda kutunuulira nnyo ekibiina ekiri mu buyinza, kubanga mu bbanga siddene bagenda kubanga balonda abakulembeze baabwe, bagenda kubanga batunuulira abantu abajja okubayambako okulaba nti bakwata bendera mu kalulu akagenda okujja. Program Kyaggwe TV ani 2-21. Nsanyuse okubalaba. Amanya nze Senfuma Daniel Mwesigwa ku lwa telefayina eno Kyaggwe. Ku mukono gwange ogwa kkono omukulu yiga. Amanya go gonna n'ebitiibwa byo bituuse ku balabi baffe. Erinnya nze Eric Yiga nga ndi munnamawulire ngasakira mu Greater Mukono nga nkola ne kampani eya South Media omuli South TV ne South Radio. Ndi musanyufu nnyo okuba wano okunkyaza akawungeezi akolero mu studio za Kyaggwe TV mu program ani 2-21. Sanyuse. Mama akazindaalo. Abalabi ba Kyaggwe TV mwenna tubaaniriza okubanga mutwegesa amaaso mu kaseera kano. Tuzze okubasunsulira ezimu ku nsonga ez'ebyobufuzi oba oliawo ze mubadde mutannamanya. Mpozi nze Nalugo Prosi nga ndi munnamawulire agasakira mu bbendo lino ery'Ekyaggwe Ssaabasajja yasiima mwe mbanga sakira, era nga nkola ku rediyo y'abeene ey'obujjajja 88.8 CBS FM. Tukusanyukidde. Wulira emirembe nga oli ku Kyaggwe TV. Pozi ntuuse ku mugenyi waffe ow'akawungeezi ka leero asembyeyo. Ono ye Katonda yamuwa ekisa nti ne bwagenda mu saluuni bamusalirako anti munnange ye wa open roof. Sebo tukwaniriza weeyanjulire abalabi baffe. Nsanyuse nnyo okulaba nga nzeeko ku Kyaggwe TV okugezaako okubaganya ebirowoozo ku biki ebigenda mu kalulu akamyufu mu kibiina kya NRM okulaba nga basunsulamu n'abakwatira bendera n'agenda ng'agibuba mu kalulu ke tugeramu aka 2-21. Erinnya eryange nze Ronald Kalumba nga nkola ne telefayina eyaffe era nga tubaagala okulaba obulungi Kyaggwe TV n'ebintu biki bye tugenda okwogera, ate abalonzi mulonde bulungi nnyo oyo ddala anaakwata bendera eya NRM avuganye n'ebibiina ebirala ebigenda okwetaba mu kalulu kano ketugendamu. Bw'oyogera bw'otyo obeera nga alina woogwa agenda okubakwatira nga naawe mwoli tukitwale nti naawe oli muwagizi wa NRM. Sigambye agenda otukwatira okuba wali enjawulo, ngambye abagenda obakwatira. We ngamba agenda obakwatira nze mbeera seetaddeemu, wabula ate nange era mbeera mulonzi, eso sikyegaana. Naye ne bw'obeera kata tewali buzibu mu kapate kistalonda sola kapate yonna aye mukali akabona okozi ko twalirwa manyira kiggondo obutu akabakama nange mbeera mulonzi.
naye no oyinza obaamu ne interest yo naye ekyo tukireke mukama waffe. Oyinza okuba olikada seweyo be bantu bekutuusizzaako akawungezi ka leero nga tugenda kubanga tutunuulira ensonga. Ensonga gye twagala okusooka okutunuulira yeyembeera eri mu nkambi ya NRM. Bannaffe abambadde kyenvu, bannaffe abawanise bendera ya kyenvu, bannaffe abatunuuliddwa ng'abali mu buyinza okumala emyaka 3 n'omusobyo. Leero tutunula nga tulaba nti wabaddewo okweyuzaayuzaamu kungi nga tukyakitunuulidde ku mutendero ogwo. Twebuuza kiki nabeki agudde mu nkambi ya NRM okubeera nti waliwo okweyuzaayuza okw'engeri eyo. Ono takyayagala kutunula ku ono, n'owulira ono nti ate ayagala kkuba ono. Enkambi zivuddemu obukambikambi obutono, bonna baagala kwekuba. Kiki nsonga ki etuuse? Katutandike n'omukulu Elkiga. Aneeyanziza nnyo mukulu Nakifuma. Ensonga eyo mbadde nkigobererako okulaba bw'otunuulira nga akalulu kano bwe kali akamyufu aka NRM okweyuzaayuza entalo. Nze nsuubira ekimu ku kireese zenkwe, omululu n'obutamatira. Nze yendowooza yange bw'otunuulira n'okweyagaliza. Enkwe, omululu, obutamatira n'okweyagaliza. Okwabaani? Bannakibiina bo bennyini. Gye buvuddeko katono waaliwo okugaba obugaali ku ofiisi za NRM mu kibuga Mukono. Naye bw'otunuulira abantu b'oyitanga abakuze mu myaka mu kibiina kya NRM bwe baali nga boogera ng'owulira buli akwata akazindaalo. Twalinako mukadde waffe baali bamuyita Muzeeyi Abdallah Kayonde, ye ssentebe w'abakadde, mukoddomi wange oyo okuva ennamumira. Yayimirira n'agamba ekisinza okututta nkwe. Ssentebe wa NRM Haji Sebagala bwe yayimirira yagamba ekisinza okutuyuzaayuzaamu nkwe. Bw'otunuulirako abantu ab'enjawulo bonna baali boogera nga balaga ki leero wa NRM ekiro ali wano, leero atembeeta ono, ate bwe buziba atembeeta ono. So kati embeera eyo eviiriddeko bo bennyini okuba nga tebakyesigaŋŋana. Ate buli otuuka ekiseera nga tukyesiga munno nga temukyesigaŋŋana, ekivaamu byebyo kuyulika, gundi ompitamu naawe ompitamu, ekiddako kulwanagana. Yembeera etuuseewo olwaleero nti bw'otunulira n'embeera oyo olwaleero nti abantu batuuse n'okwagala okwegwa malaka. Abantu batandise okwekuba, batandise okwewooninga. Ono atandise okuba endolu, banange ono ayagala kunzita n'ono ayagala kunzita, ono alimba. So embeera eyo, so ekyo kye balina okukola kwe kutuula awamu ng'ab'ennyumba beetunuulire obuzibu buliwa, wabwe tuviiridde ku mulamwa, wabwe tuviiridde ku lugendo. Nze bwentyo bwe nkitunuulira. Tweyanzige oyo bw'atyo bw'agamba nti okweyagaliza n'ebigenderako bibaleetedde okweyuzaayuzaamu. Mukyala Nalugo, olowooza nabo ono avudde ku ki? Neeyanziza nnyo ssebo. Nze ndowooza nga mwanyinaze ebyayogeddeko, nze ngenda biwumbawumba byonna mbiteeke mu kintu kimu: sente zaagenda ne ziyingira ebyobufuzi ne zibitta. Buli muntu ali mu byobufuzi kati agufudde mulimu, ate nga buli muntu alowooza nti bw'oyingira ekibiina kya NRM oba oyingidde ekiswa kya ssente ogenda kuyoola buyoozi. Kituufu. Kumbe ng'oluusi ziyinza okubaayo naye nga si buli omu nti agenda kukola kubeera ddala ebikutiya tubirabye nga bitambula biva eno bidde eno. Kati ebikutiya ebyo bireese okulwanagana n'okweyuzaayuza olw'ensonga buli omu ayagala yeetuukire. Amanya nti bw'afuna bendera eno ne baleeta obukadde oba 6 yagenda obukola ki? Kyova olaba nti olaba abantu ng'oluusi bateekamu nnyo ne weebuuza anaazijjayo atya. N'ogenda okulaba ng'oli yateekamu oluusi n'alaba nga ate tagenda kuyitamu n'agamba waakiri kufaana kuwona. Akalulu kano olwa ssente empitirivu ezirabika nga zaafuuka zaakumansa bumansa ewatali kigendererwa, zirabika nga ze zireese ebintu bino. Ani bwe tunenya ku nsonga eyo ey'okufuula akalulu akassente? Ndowooza ekintu kino tujja kissa ku mukulembeze yennyini akulembera ekibiina kino, olw'ensonga nti essente zaafuuka nnyingi nnyo mu kibiina kya NRM. Fe abalonzi
gye tutamanyi wa gye ziva. Sente zino nti olaba nti omuntu olw'okuba sente weziri mpitirivu atambula n'abantu bayitirivu naye nga bonna alina obbasasula. Olutalo olusinga okuba olw'amaanyi teruli nnyo mu beesimbyewo. Olutalo oluli mu bano abawerekera abeesimbyewo nti buli muntu afa kufiirawo ayagala atuuke ku buli omuntu ayagala abeere nga yatuukirira kandidate. Waliwo ne bayita bapikkerere beebo. Buli muntu ayagala gundi nze gw'abaalaba n'olaba nga bakuba oluusi ebiseera ebimu abantu bano bakuba naye nga ne kandidate tategedde ne bakuba naye ng'ayagala agenda reporting nakoze bwenti nakoze nnyo bamuwe sente zino empitirivu eziri mu kibiina kino oluusi ezitali mu bibiina birala zandibanga yennabe aleese okukubagana nga buli omu ayagala nnyukeko n'omutwalo mu nsawo addeko ne kakiro kenyamewa. Proscovia Nalugo nga asakira rediyo ey'obujjajja katutuuke wa mukulu Kalumba gwe ndowooza ki gy'olina ereeseewo obusambattuko obw'engeri eyo? Ekisooka competition kyayibadde mbi. Competition nungi nnyo mu kuvuganya konna naye competition oba ogizannya otya bw'ogamba okuvuganya kuli LFA era okubeera kunyuma nnyo era wabeerawo omuzannyo gwonna nga teguli mu kuvuganya kw'amaanyi oba nkuba ebyokulabirako waliwo ebiseera Sports Club Villa bye yavuganyizanga ekikopo ekiwangula buwanguzi era kikyaviirako n'omupiira gwa Uganda okuddira n'abawagizi okuva mu bisaawe. So okubanga yatuuka essaawa ne banga jogo afuuse ejjogo ate omupiira muyingira mu kisaawe nga mumanyi nti yagenda okuwangula omupiira ne gugwa mu Uganda naye ku gabeera ogw'amaanyi mu late 90s nga jogo yageragezanya ne Express ewankulukoko nga bateekawo military police okwetula wankuku yonna omupiira we gwanyumira ennyo osoka n'ebyobufuzi otunyumira mu competition nungi okujjako ekyonye competition obutabeera na fair play. Abalabi b'omupiira mumanyi fair play kwe kuleka n'ozannya bulungi oluba mukuba endobo omupiira n'osika ne muwummuza wadde ogenda kuteeba n'osika gwo n'ogivaako ogiteeba nemusikawo okuyamba omuzannyi oyo. Mukulu Kalumba fair play mu kintu kye mmaze okuteekamu ssente zange nnyingi nze nkuwe buwigwa ogende nanjenga fair play politics it's a game muzannyo lwaki olumu tuleeta omuzannyo mu byobufuzi tukulagira olumu ku mizannyo emirala singa polisi tuvaayo obuvi kalinga boolaba current akamyufu akaliwo bwokati oyinza okwesunga akamyufu akanabeera Mukono municipality oba akanabeera Mukono North omanyi tiimu emu yokka yeeriwo tuwali agenda muvuganya mu kamyufu kano tewaliwo kintu kyonna tetukeesunga ofa ati akatu ketwesunga ekalimu ttiimu ng'olaba ddala okugyako ekyonye ttiimu ezo okwekuba amakulu ge mabi balemye okuzannya omuzannyo ogunyumira abalabi ne batandika okwekuba amakuuli ne bajjayo amayinja ne bajjayo embuukuuli ne batandika okwekuba obusiifu bw'empisa obuvudde okujja mu muzannyo gwe gw'ebyobufuzi kivudde ku ssente. Kati oli ajja n'ayagala okulaba nga alagemu yakola ennyo basobole omuwa ssente empitirivu singa tubasipeninga ssente nnyingi ofuula boogera mu giri emizannyo mirala bateekawo ne limiti tojja kusipeninga ssente bwe ziti naye kati wano bw'otunula kandidate ssente zaataddemu okugulira abakubi ba kibooko ataddemu okanadde ndaba ng'ensimbi aziteeka ate mu bakubi ba kibooko si kukubisa bipande nakugulira ku nze ndowooza ekyo mwami Kalumba yali sose n'atakiteekamu kuba talina nnyo bukakafu. enkambi ez'enjawulo obadde owumbawumba ensonga eyo bameka bonadde batamula ne bakanyama abo kiki ekibaviiridde tebakubaganidde mu field bw'oba omanyi ogera kuzannya omuzannyo omulungi ogw'ebyobufuzi kiki kutambuza ne bakanyama bagenda bakola effujjo nabana bawuuji b'obunyama so okkiriziganya ne mukyala Nalugo naawe nti ensimbi zifuuse kajiiko nattabula mu muzannyo guno tweyanze nnyo tweyanzeege twagala okwongera okuyingira ekintu kino ebuziba kyamazima gwe kennyini mwami Kalumba okoonyeeko n'olaga nti mulimu ebifo ebimu nga bwe kuba kusasula ssente kuyingira kisaawe ng'otegedde abagenda okuzannya oba tokyayingira
Mukono North yo twawulidde nti incumbent waayo omubaka aliyo already yayiseewo nga tavuganyiziddwa. Ekitegeeza eyo tetulina nnyo kye tugenda kutunuulirayo. Tutunuulidde district eyaffe ey'e Mukono. Erimu constituencies omuli Mukono North, Mukono South, bwe tudde eno tulina Nakifuma, tulina municipali y'e Mukono. So n'ekifo ekirala kye tutunuulira kyekifo eky'abakyala. Bwe tujjako Mukono North ne tujjako municipality kuba nayo owaayo yayiseewo ku kaweweevu, twagala tusooke tutunuulire ekifo ky'abakyala. Okusookera ddala tulaba nga abakyala bangi nnyo abavuddeyo abaagala okufuna bendera ya NRM okukiikirira abakyala b'e Mukono mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Kiki ennyo ekireese ekyo? Lwaki abakyala ku luno bavuddeyo okulaba nga buli omu yeegwanyiza ekifo ekyo? Nabadde ngezaako okutunula ku lisiti eyo ey'abakyala. Mu mazima nga ndaba nnene, tulina omukyala Nakavubu Margaret, tulina omukyala Nalugo Margaret, tulina Mwanyinaze Sheila Draville Aminayo, tulina Catherine Namutebi omuzukulu wa Gabunga, Esther Naga. Kiki aba NRM tebakyasobola kutuuza abantu baabwe kubeerako ngeri gye basengekamu oba kusengejja okulaba ani aba bakwatira bendera nga tebagenze mu kamyufu? Neyanziza nnyo Mukono Senfuma. Nze ntunuulira okusookera ddala njagala kwebaza abakyala bano okuvaayo bakyala 5. Ebiseera ebiri wabaddengawo abantu abadde bagamba nti nze yenze tebanneesimbako, trend egenda ekyuka. Ono agamba nange nsobola, nange nina embavu. Kakati bwe tulaba nti bano abakyala 5 bonna bavuddeyo baagala kifo kimu, ogutali ku kulonda kuli okuwedde. Kati wano bazze kiraga ki? Twagala okulaba, abalonzi baagala okulaba ani yaani nzaabika emipiira. Kati kino kifo kino tebagamba nti emifumbi gibeera gy'abaami, olwaliwo gino emifumbi gy'abakyala. Byakyuse. Ayina emifumbi wano yagenda okukola ki? Okuteekamu, okuyitawo. Kuba kati bw'otunuulira embeera eriwo, bw'otunuulira abantu bonna 5, mbadde ntunuulira embeera nga bweri. Waliwo w'osanga bonna 3 anti bintu bya scientific. Drive nezeesanga eneyisa enedde eno abamu bakwata kubo ki lyerimu. Kikulaga ki? Nti buli omu agamba munne nti nkola ki? Nze nsinga. So kirungi bajje twawule. Kati tugenda kwawula abawala ku ki? Ku bakyala. Naye ate era mu babazze wali abamu abagana naye bannange, waliyo bwe twali tukuleyo ewaffe omanyize banzaala Kalamatendo bakayita Kavule. Kavule wane Mukono? Kavule Kyaddondo. Nze ndi mu Kyaddondwa. Yajja kukola ssente. Kati bagamba ekite kitava ku ssengejjero era kyavuddeko. Kuba luli ekite kye tubadde tutunuulidde kibadde piisi ku saasi. Kati kyavuddeko. Waliyo abantu abamu nga baliyoko. Omanyi waliyo akantu akanyumidde, nabadde ndi ku social media. Mukulu yiga tolumba, tetwagala kulumba bantu wano. Nedda omubaka Lubwama yakoze eyogedde ka statement oba mwakalabye. Luli abalonzi bannonda. Ngende ndiye. Kati kuluno munzizeeyo nammwe mulyeko. Namaze okulya kati tulya. Kati waliyo abamu abakomyewo nga bagamba waaye luli nalyako. Naye nze nsuubiramu andibaddemu abantu abalekera ki? Abalala abapya. Ne tulaba nabo kuki? Ku mpeereza yaabwe. So tulaba ekintu ekigenda mu maaso naye bangi. So ekinasalawo ekintu ekyo bw'okiraba otya? Lwaki bangi bavuddeyo mu kaseera kano okukwata bendera? Nze ndowooza ebimu ku bifo ebisingamu abantu abangi kyekifo ky'abakyala, kyekifo ekisingamu bakandidates abangi olw'okuba abakyala bangi mu NRM ye Mukono ku mulundi guno. Ensonga eri emu, tekiriikalimu nti buli omu ajja kuba talina gwatya kusanga.
ekitali ku bifo birala kuba ebifo ebirala birimu omuntu ate nga abantu abasinga obulya bagamba otegeeza ki bw'ogamba nti tekiriiko alimu ekisanja ekiwedde kino kye tumalako tubadde tulina omukyala Peace Kusaasira Kanyesige mu biru eyatusiibudde n'agamba yayolekedde ewaabwe mu West azzeeka ekyo kiweddeko kati awo ne kiwa enkizo abantu ab'enjawulo okulowooza nti incumbent taliiwo nze bwenzijja kiyinza okukola ki okwanguwa kati buli muntu neyeesowolayo kyova olaba nti ekifo kino kiriko abantu bangi naye nze sigenda kulumba nenzikiriza twazze wano kuyamba abantu ba wansi tumulungulemukko akatono ku bantu bano yadde abantu bano bali 5 naye abamu banaatusonyiwa nti tetugenda bbawa nnyo budde olw'ensonga nti waliwo ababalinako kenkizo naye bw'oba otunudde bwoti olaba nga akalulu kali wakati w'abakyala babiri bw'otunuulira omukyala Nalugo Margaret ne Nakavubu Margaret olaba nga be bakyala abali mu kalulu kano ake NRM naye ate ku bakyala bano olaba nga bw'otunuulira ebipande kuliko eyajja yeetegekedde akamyufu n'atakeetegekedde wangi kuliko eyali bw'otunuulira ebipande by'abakyala bano ababiri bennonze ku bali 5 kuliko eyajja nga azze mu kamyufu n'eyajja nga azze mu kabonna naye ng'atazze mu kamyufu tegeerekese toyinza kuŋŋamba nti ogenda mu kamyufu n'okuba ekipande okutali bbaasi naye ng'ogenda kwesimbawo mu bbaasi ozze mu bbaasi kaakati awo obanga mbuzaabuza nze yakwata bbaasi kuba waliwo gye tubeera ne bagamba oba tuleese ekidomola naye nga kiriko bbaasi londa nze nja kulonda bbaasi kati gwe oba onfeze n'oteekako kkala naye tulina ebikola bingi langi esobola okujjayo tulina emblem eyaffe ng'ekibiina naye bwe mbanga ku ebyo nnina kyenkozesezza tekiraga kubeera nti nzijidde mu pate yange mukama wange akabonero ka kibiina ky'NRM kali kamu baasi era we ntunuulira ekipande nga tekuli bbaasi nkulinda mukali akabyabakama mu constitution y'ekibiina mulimu ekikakata k'omuntu nti bw'obanga okubisa ebipande nga mugenda mu kamyufu kulina okubeerako kyandibadde si kukakata mu ngeri eyo naye bulijjo okutegeera omwana essomero lyasomamu alina okuba nga alina langi gy'ayambadde eya yunifoomu nga kuliko n'akabonero akalaga essomero eryo mukyala nagwo ndoza kyagezaako mulimu jero mu kipande nzikiriza nkudde njogere ku nsonga eyo nzikiriza nziguse ensonga eyo tujja ffenna kwambala yunifoomu eza white ekyawula omwana asomera ku ssomero liri n'asomera ku lino eba bbaagi kati gwe ayambadde ekisaatisaati kyo kyewaguze mu kame nojja n'oyisimba layini mu bayizi abalina bbaagi tuyinza olowooza obadde otunda mandaazi go n'okyama ku ssomero kuba tolina bbaagi tetukwawula so kakati ku nsonga eno ku bakyala bano ababiri omu alina bbaasi alagira ddala nti ekibiina tekimuswaza olabika alina ensonga ze sirina nsonga ngamba ono yakozesa ebipande bino naye alina ensonga ze mwami Kalumba wasirikiddeawo alina ekimwokya kyabadde ayagala okutuukako twagala ogendako mu kuwumula naye nga tetunagenda mu kuwumula mwami Kalumba mu bufunze ensonga eyo ey'okuba nti abakyala bavuddeyo bangi ogitunulidde otya no ekisooka abakyala okuva bangi ku kifo kino so kirungi era kireeta abakyala okwetaba mu byobufuzi wabula ekimenyamu okwakati batidda tugenda mubiri okuvuganya n'abasajja oba n'abaami aye nga bw'ojja ku mukyala gwo kyabadde ayogerako oli alina bbaasi oli talina njiwakana akamyufu bonna bakyayi munda mu nnyumba bw'obeera mu nnyumba yo ogomanya engeri gy'oyambalamu osobola okwambala ekinu osobola okwambala empanvu osobola okwambala akampi naye nga tugenda ku ssomero limu oli mu nnyumba y'emu oli mu makaago bw'ofuluma mu makaago tagoga mwami Senfuma n'oyambala bw'ati mukyala we teyamugambyeko okiraba kasi ofuluma mu makaago mukyala luga waliwo ensonga mukyala Senfuma teyamulabidde n'amugamba time tagisiye bulungi ani biri bw'ofundamu ekyo aye nga ku nsonga eno bw'otunuulira ku bakyala bano bonna beesimbyewo abamu abalina mu disitulikiti odde balaze budda
wagibagwa abanene abali mu disitulikiti balaze oludda bw'otunuulira abanene bano be baami sigamba babba baabwe abanene mu byobufuzi abaami abali mu bukulembeze kati bw'olaba akatinga minisita Kibuule olaga naye alina gye yagudde already tanabalangirira yagenda ne ku geeti yo olabe ekifaananyi ekiriko genda ku geeti ye mu bufunze alabika yalangirira kubanga okulangirira nti mpagira gundi tekikwetagisa genda ku mitimbagano ku radio kulangirira biki naye omuntu alina gwatambula naye mu bifo eby'enjawulo amuwaliriza n'okugenda mu konsituwensi etali yiye ayinza okuba munnange mwami Erika aleme kugira kwebuzaabuza ase kwebuzaabuza tunula genda ku geeti ya minisita Kibuule kati ompadde omulimu olabe ekifaananyi ki ky'onoosangawo ku geeti netatera kukyalayo otunuulira kati minisita Kibuule okuyamba kubawuliriza yagudde dda owa mukyala Ssekiziyivu nga gwaye gwawagira bw'otunula Ajaruuna Semakula yakulaga ali Nakavubu bw'otunulira omubaka Muyanja Ssennyonga naye akulaga ali bonna abaabogerwako bamunyumba bamunyumba aliwa omukyala Ssekiziyivu ayinza oba aliyo nga neiba so nakinyala okulaga akamyufu kano ketugendamu ng'ogyeko abalonzi okuba akalulu nga basazeewo basiimye fe twagala ono yabatukwatira oba yabatukiikira okuva mu maka gano agenda atabaale n'amaka gali balabe nga bawangula aye abanene bano bagenda saawo nnyo ekyamaanyi naye temwekwera akalulu kano mulimu n'abapya abakalimu be tamanyi kano omukyala nga Shiira mwali omukyala akyali muwala mutonvu muulo ng'omulaba naye tojja munyooma Namutebi naye gyali mukyala Nagawa naye mupya mu byobufuzi talabangako yadde kwerusi abamu baluddewo okwemaketinga bw'olaba akalulu kano anti covid no si covid akalulu kano tuva mu kulonda nga okula bwekuggwa bwekuti abamu basigala olaba mukyala Nakavubu ye twava mu kalulu ka 2016 abadde ye marketinga kale ekiyambako mukyala Ssekizirivu okaye yatufugako aye wembera ku bakyala abalonda ate ye yafuga teyakulembera oyogedde bulungi ye ate ye tatulaga okaye kali kyemuva magala mu muzeeyo kubanga yabafuga aye bayina be yalekayo be mumutuma ye kanyi yadduka mu kalulu eyo gye bayita Chagwe TV program Mr. Kalumba yali ewumuzamu tuli wano akawungezi ka leero tugezako okutunuulira embeera y'ebyobufuzi mu kibiina kya NRM nga tusemberedde akamyufu akagenda okulaba ani akwata bendera ekiikirira NRM mu lukiiko olukulu olw'eggwanga naye nga tetunnagenda jaga kutegeeza omuzadde ali eyo nawankubadde essaawa eno tukyali mu covid nga taaganyizaamuuko ku by'okusoma manya nti essomero St. Cyprian High School ly'essomero gy'osobola okutwala omwana wo n'omanya nti anaagenda okuvaayo ng'alimu ensa n'omanya nti kijja kutendeka omwana wo asobole okutuuka okwesimbawo ng'agwanidde n'olwekyo St. Cyprian High School eky'abakadde temulijjaako maaso ate n'akafo kaffe ako nako mubeere nga mukatunuulira nnyo okulaba nga mugendayo abalabi byaffe abalungi abakyagwe TV oli ku program ani 221 nga tugezaako okutunuulira leero tutunuulidde ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM mu disitulikiti eno eya Mukono bakoze batya okulaba nti bezza ebifo ebyo byonna bye baagala okwezza nga tutunuulidde tubadde tutunuulira abakyala twajjemu konsituwensi eya Mukono North ne municipality kubanga zo already bamaze okubeera nti bafunye ba flag bearers naye tulina kakati konsituwensi endala 2 yeya Mukono South eyo ngebadde ekiikirirwa NRM yennyini omubaka Muyanja Ssennyonga so nga ate ne konsituwensi ya Nakifuma ekiikirirwa NRM omubaka Robert Kafero Sekitoreko nga twagala okutunulira tulabe ddala bakyayinza okwezza entebe eno era bw'otunula Nakifuma afunyeeyo Sekitoreko afunyeeyo abantu abalala 3 abazze okumulaga nti bendera bagyagala baagala okutwala bendera bo bakiikirire NRM ku lukiiko olukulu olw'eggwanga nga bavuganya ate era n'ew'omubaka Muyanja nabadde ntunulira omubaka Muyanja nga naye alina abavuddeyo abagamba nti
kyokoze kimala leero naffe katujje tubeereko kye tukola. So twagala tunule Muyanja akoze atya lwaki abo bavuddeyo ne Nakifuma kiki bawulira nga tebamatidde n'enkola oba obuweereza oba Robert Kafeero Sekitoleko. Kantandike ku luno n'omwami Kalumba omusajja okuva ku telefayina eyaffe. Okay, ekyabantu okuva kyenyawo osooka okumenyawo ku bigambo bibadde oyogedde ekyokuva baati bakoze bulungi no omuntu akola obulungi era okulagamu okola bulungi waliwo alina okuwabula lumu n'ebisobi byobeera okoze. Webala nnyo okulaba nga obeera n'omuntu kaseera nga kwamamiddani buli kimu okola bulungi amala ogakwata bulungi ali wagamba ogakwata bulungi ewe tagenze bulungi ate kya competition okifula competition nakugambye kuli mu politics muzannyo kazannyo era bagubeera omuzannyo balina okubawo ttiimu z'ozannya nazo. So kati okuvayo okuvuganya mu constituencies ez'enjawulo zitwogerako mu kamyufu nka NRM kiragwa muzannyo abantu balina okujja ne bazannya bulungi. Azannyo obulungi yawangula omuzannyo gonna. Kati mu bano bonna bavuddeyo bw'otunuulira abali mu maserengeta ga Mukono giyita Mukono South Honorable Muyanjajjali kati nga bw'otunuulira abali abaze okumuvuganya mu kamyufu ako bw'otunula mukadde waffe Lukooya Mukoome bw'ogenda ku gurawundi n'ebipandeyo binoonya nga tobirabako tebiri common ng'alinganga atali nnyo okubunya ku gurawundi akyali mu nnyumba watugambye mu nnyumba ne bw'oyambala ekinu ayinza okuba nga ebipande anabireetanga era nga njogedde mu nnyumba so akaluuko mu nnyumba yaka NRM bo basalawo bafulume bakazanyireko mu bisaawe nga bigazi kati nga wagaali mu nnyumba nsonyiwa nkulumbe lwaki olowooza yaleetaze ebipande nga atazanyira mba mu nnyumba bakumanyi ennyumba ya NRM ennyumba ya NRM yanjawulo ku nnyumba ng'eya DP ne FDC oka ennyumba z'abali abo bo basigala bazanyira mu bali abali okumpi naye kati ennyumba ya NRM nga zimuko engeri bazannyamu omupiira gwabwe. Senga tunaatunula mwami Lukooya abadde mu nkambi eno avuddeyo avuganye kirage nti incumbent takoze bulungi era bwe tunaasala ne tudde Nakifuma ojja kutunula nti omwami Kifo Omusana muzeeyi wakazi yaliyooko yakolako abantu bennyini baga nti ane wankubadde oli wa pate yaffe dako ebbali tuteekeyooko omuntu omulala leero akomyewo ebyo byonna byagala kwongera kulaga obusobozi n'obutali busobozi olw'abantu bano kyenyawo okulaga otunula Mukono South mukadde waffe Muyanja Ssenyonga gyali abantu bano bavuddeyo bonna omuvuganya baze ekikeerezi ku gurawundi bw'olowooza muze mbeerayo ninayo interest za Mukono South mbeerayo baze ekikeerezi n'okwemaketinga kaatu bemakatinze bulungi bw'otuuka obaliyo omukadde waffe Ssenyonjo obadde omumanyi n'omumanya muno gyali ye Ssenyonyi era naye bw'omutunuulira kati okujjako nga aliwo ekyala ekyamagero ekizzeewo olaba mu kuvuganya Mukono South omupiira tegunyumye bulungi nnyo okuza okulanyuma bulungi nnyo osinza ku mbeera eriyo mu Maserengeta bw'ogenda Nakifuma mukadde waffe Lukooya singa yasigala Nakifuma kujja yavuganyiza emyaka ena gy'amaze nga singa yasigayo ku gulawo n'aba nga yeetunda Nakifuma yali badde ate nga alinawo enkizo y'amaanyi nnyo kuli yavuganyayo okwo naye kati mu kutagala kuno okulaba nga akyusa constituency kiyinza omubeera ekizibu. Mwami Kalumba okola mbuga omuganda aga nti ow'amaanyi takeera onati ow'amaanyi takeerayo olumiriza okulema ate olumu okuluggusa obulungi singa oba tolubaze omukadde waffe engeri akasoose kiroleko akyalinamu enkizo okulaba nga bawanga naye bw'otuna Kifo Omusana ye engeri bamuwangulamu mu kalulu ko bamuwangulamu aka 2011 akamyufu kali kamatankane dokana kalimu byali byakukyanga kuno balangiira oli nga bagoledde mu kkooti engeri gye babicyangamu awo Kifo Omusana byaviirayo engeri yaffe n'atekinga over yasigala tamatidde yasigala tamatidde bulungi kati kulo katubalinde tulabe ani anaabiiraani kati abalonzi balina okwesalirawo bwana Kalumba mukyala Nalugo ensonga eyo bwe tunuya constituencies ebbiri zibadde zifugibwa oba zikulemberwa NRM naye balabika nti bo bennyini ab'ekibiina si bamativu
n'empeereza y'abammemba baabwe ababaddeyo y'ensonga lwaki bavuddeyo okubeesimbayo ate nga bawerawerako okitunuulira otya? Nja kusooka ne konsituwensi eya Mukono South. Mukono South bw'otunuulira bano abantu abazze ne beesimbawo okuvuganya ne Honorable Muyanja bajjidde wakati w'ebbanga Honorable Muyanja we yaganira ogikwatako nti olwasooka basooka ne batya naye we yagamba tagikwatako ab'ekibiina kye ne batandika okwesikamu ti atuliddemu olukwe bano ne balowooza bafunye eki gaapu naye ate kigenza okutuuka essaawa ya leero ng'eyali agaanye ogikwatako yagenda ne yeetonda kyendowooza nti kino kikyamuwa enkizo nnene okusigala nga abawangula yadde siri mulonzi waayo naye nze we mba ntunudde ndaba nga Honorable Muyanja akyalina enkizo etwala entebe eyo. Mukadde waffe Francis Lukooya yasuulamuko kubanga okuva Nakifuma gye yali atandise ate nadda mu South at least yalikomyewo ku district singa yekomawo ku 5 at least nze ndowooza yali badde akola bulungi okusinga okudda mu South. Olowooza si kuba na bumativu nti omuntu eyamuwangula yali akoze bulungi okumusingako nga talaba nsonga lwaki ate amwesimbako? Nze ndowooza ye yennyini teyekkiririzaamu kikyasobola na kyatasobola kuba bw'oba omanyi osobola district bw'oba kuwangula olinda nodda bw'oba omanyi nti nsobola Nakifuma olinda n'okomawo naye yalowooza buli kimu akisobola oba buli kimu takisobola kyova olaba agezaako buli wamu alabe ewa watuufu waagwa. Ndowooza sigenda kwawukana nnyo ku mukyala Naluggo kyayogedde ku Mukono South. Bw'otunuulira abantu bano lwaki bavuddeyo obadde obuuza lwaki abantu mu bifo bino bakoze eki abamu nze mu ndowooza yange bwe ntunuulira nti abamu baleetebwa bano abanene mugende mubeesimbeko abamu nga tebakoze biki bye bakola ki bye baagala. Bw'otunuulira politics w'e Mukono mwami Ssenfuma leero bw'obanga ondeese wakati nga tutambudde mu lugendo ne tufuna obutakkaanya ondeetako aneesimbako. Bw'otunuulira ku Mukono South mukyala Luggo akyogeddeko ojjukira togikwatako gikwateko mbaka n'agamba sigikwatako si ye yagamba abantu abamutuma bo bagamba togikwatako kati ate be bamu bamwe ekizani bamugamba ddayo weetonde bannabyabufuzi bano balaba anoonya ekimuyisaawo era nze nsuubira obutagikwatako tekwali kwa abantu ba constituency kwali kukwenga omuntu ye yali abaze kyabala kakati lwaki so enkiiko zaakubwa kakati bw'otunuulira nti mwanyi Muyanja bwagira ati naga bano abanene beesika ne baleeta omuntu kati wakati mu lugendo ate akuba enkyukira atoledde nga bakola ki baleesa omulala kati awutalo we luva. Era bw'otunuulira nti bano abagambibwa okubeera abanene mu Mukono abantu be baleera ate kati essaawa eno babavuddemu bazzeeyo ewaani ewa Muyanja kuba bamulinamu obwesige yatuukiriza kiri kye bamugamba nti togikwatako gikwateko oluvannyuma kitegeera anaba nagikwatako. Nakifuma bwe tunuulira mugambe kifo omusana Kafeero Sekitoleko nze ngenda kutunuulira nnyo nti embeera nye nze gye mbadde ndaba era wakati wa Jackson Ntwatwa ne mwami Kafeero Sekitoleko bwe tunuulira no mu biseera bya COVID twalaba Honorable Sekitoleko nga mutwala Kantindiggwa olukiiko yali akubye olumenya amateeka mu ssomero n'abuuka amacyo n'emmotoka kati agyerabire abamutwala baali nabo bannabyabufuzi bamukibiina ati ono yali era bw'otunuulira sitoola eyo mukulu Jackson Ntwatwa yakeerabo n'agumba ono bw'atuuka agenda okulengera n'akola ki ekitegeeza nti awo nawo waliwo embeera nnyo so kati bano abantu abamu baleetebwa abantu nga balina ebintu olugira wakati mu ebitagenda bulungi mukyala Naluggo alina wawawe sebo okujja omuntu n'alumba Sekitoleko n'amulemesa okugaba egundi ekyo tekimuwa nkizo kubanga amuli nnyo nti amuli nnyo kumpi nnyo mu kalulu kano ayinza okubanga olw'okuba amateeka ga COVID gaaliwo nga kyekyamuddusa naye ekyo tekiwa nkizo omwami Ntwatwa kubanga ayina obusobozi obujjayo omwami Kafeero buli kimu kisoboka nkama wange nga maliriza buli kimu kisoboka nze ndaba akalulu ke Nakifuma akakamyufu n'akamukono South webulula obutagenda kubaamu buguma mu disitulikiti eno ey'e Mukono amaanyi matono nnyo. Ekibuuzo kiri nti bwe tutunuulira ebifo bino byonna bye tuzze tutunuulira NRM
ekyalina obusobozi obwezza ebifo ebyo senga babanga bamazeeko akamyufu? No, kati bw'otunuulira Mukono South bwe bava mu kamyufu mujja kubeeramu abanyiivu n'abanyugurukufu. Aye nga bw'olaba kayondo w'amaanyi Mukono South era engalo zo n'amaaso n'osigala ng'omutunuulira. Era singa NRM batiyetereza nnyo okaba otula n'eggombola y'empunge efugibwa ba DP wadde wali independent omukyala aliyo oludde we baagiwamba. Ng'oggyeko ekyo NRM kotula ne Mukono North mwotula eggombola y'ekyampisi naye olwomost naye olinganga ojaba wadde nga mubulamu kandidate ali serious obulungi okukabanga anyweza ekintu ekyo. So nga bavudde mu kamyufu kaabwe bagenda kubeerawo okusiitaana. Yes. St Cyprian High School y'essomero so nga ate Marian Gardens ke kafo woosaanye okugenda okuwummulizaako ku birowoozo. Akamyufu ka NRM nga kawedde. Tulaba NRM ng'esigaza ebifo byayo. Ekyo nze nga mu kiseera kino tosobola kukisalawo kati. Bayinza oyitawo mu kamyufu ne tumaliriza ate nga bagudde nga bakutte ebbendera nga bakudde. Kubanga tubirabyeko abantu bamaliriza nga banyiivu ku ssaawa esembayo ne bakyuka. Olaba wano ku weevu ezibaddewo, olaba ku weevu ey'e Kampala Hajji agambye. Oli n'alonda n'obusungu. Banyiivu. Kubanga gwe yawagidde. Kakati lwaki nze ngamba bwento kati bana abantu waliwo ebinyiizo bibiri ku Mukono South. Twasooka ne tumugamba n'atugamba teyagikwatako ne tusanyuka. Ate y'omu kati abo nabo gye bali. Ekintu ekyo tujja kwongera okitunulira mulundi omulala naye nga kyemmanyi nti bw'ataagikwatako teyagikwatako. Okugenda mu maaso ga president oli ye president w'eggwanga. Kituufu. Ye chairman w'ekibiina. Kituufu. Asigala ng'agendayo kuba ye tavanga mu kibiina. Naye ekyo tekitegeeza nti ate yazze munaagikwatako naye ekyo kijja kubeera ekyolunaku olulala. Bali abatagendayo bava mu kibiina. Mbadde njagala okutunuulira nti tukkirize nti okuteesa kugaanye mu kibiina ekya NRM. Kituufu. Kaakati ebintu we bituuse bya asinga yaalya Mukyala Nalugo. Sebe ensonga eyo ntuufu nnyo. Okuteesa okwo kugaanye olw'ensonga emu eri gye twatandikiddeko ey'okweyagaliza. Nti onaagamba tuteese n'ono naye aliko emabega abamusindiikiriza toteesa n'oyo ffe tulina okukola kyo ffe tulina okuyitawo. Kati mu butakwatagana obwo ne yasigala nga okuteesa tebajja kuteesa era ng'okulwanagana kuyinza okulabikawo mu wiiki eno gye tugendamu eno gye tulimu kuze kubaawo era ng'okuteesa kuyinza obutabaawo n'akalulu kaabwe ne bwe kanaaba kawedde era nga bangi olw'obutakwatagana obwo bagenda kwekanga balonze be batalina kulonda mu kalulu aka bonna. Ndowooza ntegeerekese mukama wange. Nakifuma okuteesa kw'ogamba weekuli mu bifo ebimu ng'ekiriwa bye baagala. Tunule ekyabadde Mukono North babaddeyo abantu bameka? Kyo kintu kya muntu si kya kibiina. Babayise Mukyala Nalugo oli munnamawulire twalaba ebifaananyi nga Alhaji Moses Kigongo si mukulembeze wa kibiina mukulembeze abayise ne batuula bwe banga yakikola wamukulu Kibuule kiba tekisobola kukola mu woman MP tekisobola kukola Mukono South tekisobola kukola ekitegeeza n'aba NRM balina ebifo byebatunulira nti kino bwe kigenda kati bino ebisigadde nze nsuubira ebifo ebimu tebabiinaamu nnyo ne bwe bigenda ne waliwo abantu batunuulira. Bw'otunuulira abantu abaali bajja ku mukwano gwange omuganda wange ono sozi waliyo naye olw'okuba nti wabeerayo influence naye ogamba gwe vaamu. Kyotegeeza nti mulimu ebifo ebimu nga NRM yabita ng'ekiriwa bwe kiri nga wa woman MP bwe banga basobola okukikola eri ng'omu ku bakuku nava mu kibiina kya NRM yajja n'atuuza mukulu Kenneth Nsubuga lawyer n'omubaka Kibuule minisita n'abagamba owaayi mulekere muno kiba tekisobola kutwala kubanga batunulira Mukyala Nalugo kiziyivu wankizo bawe wankizo lindako katono Mukyala Nalugo lindako Mukyala Esther Nagawa Kabugwa Mubende mwami yiganze nina omuzindaalo. Nze ndowooza ku nsonga ya Mukono North
Mukono North nannyini kifo njamuyita kale ali ku ntebe kati omukulembeze aliko ateekwa okuba obukakafu bwe sirina nga ye yagenda ayita abakulu bamutanga bamuyambe batuzani babatuuze muntaase ekisajja kinzitanya kintwala ate ekitali mu konsituwensi endala kuba kati bano bangi ani agenda ovaayo agambe ojja mugundi kati bali babiri ng'ate okimanyi ne mu kalulu akawedde yamutawaanya tuyina taata bwe mugamba okukola ki bateeseganye tugafuna abakulembeze abatali ku mutindo ab'ekiboggwe kale bw'otunuulira oli abadde agamba mukyala Nalugo Sekizirivu wankizo nnyo performance gye yabakuuma ni MP ya performinga bubi nnyo kati singa tugenda mu kuteesa Nalugo Sekizirivu yabatukiikirira mukono byakubanga emaze emyaka emirala 20 nga erina omukyala abakiikiro ow'ekiboggwe babaleke ebifo byonna era kyannuma nnyo okulaba nga municipality ne Mukono North tetwafuna kuvuganya kw'amannyo mu kamyufu kano osanga twayifunyemu omukulembeze ng'abantu abatono ennyo bategeeredde abangi so okwevuganya kiba kirungi nnyo kibawa abakulembeze ab'enkizo abasobola okubakulembera ng'omutindo gwa waggulu nnyo. Marian Gardens wetusinzidde okubeera nga tukutuusaako ebyo mwami Kalumba nga tunnaviira ddala ku muzindaalo twagala okutulaga oba okutunuulira obwamalaaya mu byobufuzi okubeera ng'omuntu yeesimbawo leero mu constituency ekisanja ekiddako n'agenda mu constituency B eyo n'atabandaalayo n'agenda mu constituency endala kiki ekyo era ekyo tekirina ngeri gye kinafuyaamu kibiina okubeera nti omuntu tabaako waagamba nti wano weewange nekireetera abantu n'okupangisa obuzigo asobole okubeera nga afiitinga oba asinziirwa okwo okulondebwa mu kitundu ekyo abeera apangisiza akazigo yabeera akoze obubi aye omuntu ayinza nga atambuza nkulaakulanya naye tunuulira nti abantu bano agenda walala oluvannyuma lw'okulemererwa wano bwagwa n'agenda ng'ogyeko omwe yatubba obubbi wano emyaka 10 n'adduka n'afulumya ddala mu Mukono disitulikiti y'e Mukono n'agenda ddala ate yatambula kilomitas essaawa empitirivu omubaka omukyalo yabeera atubye aye oli wabeera ng'asigadde mu Mukono disitulikiti n'akyusakukyusa constituency oyo abeera nga talina kizibu kyakoze obwo butamatira ayinza oba nga atambuza singa agenda mu kifo kyekya ne bamulonderayo kali nija kuwanga Levani Bakalwa Mukasa Levani Bakalwa Mukasa almost constituency zonna ez'emukono azitabaddemu era alinayo obutuuze baya alina projects zayo eziriyo kati ate oyo n'omukolokya kiki ekireetera omuntu obutangaza nti wano wenneesimbye wennina okuweerereza bamutambuze enkulaakulana bw'obanga babadalira nga tebamumatire bamusuule mu kalulu aye bwagenda abalozi ne bamulonda kitegeeza bamulabyemu ayina essuubi kugambye ng'ogyeko omuntu omu atubye emyaka 10 n'adduka baweereza ebisanja bye 2 ne biggwayo aweereza ebisanja bye 2 ne biggwawo naye nga takyusiza ekyo tutunuulira okuyenjeera mu konstituensi yasalawo yatuba n'adduka n'age aye bano mu ddakiika emu nze ndowooza omuntu yenna era bw'oba weetegereza abantu abakoze obwamalaaya mu byobufuzi bakomekkereza bafeeriya adduka eno tagusiza byayo n'agenda mweno constituency natagusa byayo nakomekkereza ng'ali mweno yonna n'asigala ng'agudde nga ne kuwero si wano tasobola kuyitamu abantu bano abatatereera wamu bakomekkereza bavudde mbyobufuzi nga tebategedde lwaki babivuddemu mu bigambo 2 mwamiyiga omulonzi agenda okulonda okwosa enkya omuwa kifaananyi ki agende nandowooza ki kuba abantu tebafunye kaseera kakunoonya bululu mu bantu agende ng'alina kifaananyi ki ku muntu gwagwanidde okulonda omanyi omusumba wange yaŋŋamba ekigambo kimu entandikwayo ekola kinene nnyo emalirizayo abalonzi kye mbakubiriza beetegerere tebamulimbalimba n'obusente agende alonde oyo gwakola ki anaamumatiza gwayagala obuzibu obugenda okubeerawo
ze sente ze bagenda okuba wakati mu kkubo zibakyusa endowooza. Ekitubonyaabonya be bantu abatayimirira ku mazima abateebereramu tebeetengerera. Twetengerere akamyufu ka Lwokutaano, twetegerere tumanye abo be twagala. Mukyala Nalugo, abakyala basobeddwa kuba bulijjo ne bwogenda mu katale ng'ebyolondako bingi olemererwa okulonda oluusi ekintu ekirungi. Obawa amagezi ki ku bantu bano abangi abavuddeyo bwe baba balonda obutakola nsobi? Nze ndowooza nebaza Katonda nti abakyala yatuwa obwongo tusalawo. Ate omukyala bw'aba asazeewo. Bakyala bannange kye mbakubiriza, mutunulire abantu bano bonna bali bataano, naye tunula wuliriza ebigambo by'abantu abo. Bw'oba ofunye obudde obuwulira ku manifesito zaabwe ziwe obudde omanye ani alimu enkizo. Tolonda kinyumu. Bwe twabadde mu niigiina gundi n'awaana gundi nange kanonde. Londa omuntu agenda okuteeka ettaffaali ku kibiina kyo, kati twogera ku kibiina kya NRM. Londa omuntu agenda okukulembeza ensonga z'abakyala. Londa omuntu atagenda kutuuka mu palamenti kutandika kukola bitaliiyo. Ate mwewale nnyo obusente obwo. Omutwalo gwa ssente gumu kugenda kukolera ki? Lwaki mutunda ensi? Nze nsaba tubeere babativu. Omuntu yenna wabeera mu mativu nsubirwa obusente obwo tasobola kubukwata ne bamujja Mukulu Kalumba, mu kulonda okuzze kubaawo nga tutunulira ssente nga zitambula. Abali ku Grand Praclos abamu bagamba n'okugamba ffe tetumuwa kalulu okujjako ng'atuwadde ssente. Sibirira omulonzi wa NRM Entanda. Omulonzi wa NRM kyemusibiira balonde omuntu anasobola okubayamba ku bizibu byabwe ng'abalonzi. Sijja kugaba bakyala bokka, naye abalonzi okatuga kulonda abakyala ne direct. Balonde omuntu oyo anasobola okukyusa ensonga zaabwe, si kukulembeza nsonga za patti yokka, babula ensonga ezimu omuntu wa wansi. Monolonda n'atuukiza ensonga za patti ojja sigala ng'okaba mu malwaliro teriyo ddagala n'enguudo mbi, buli kimu ng'okaba bukaabi. So mulondo omuntu oyo anasobola okusooka okutuukiriza ebizibu by'abalonzi abo ensonga za patti ezizenga ezisembayo. Ekisobola kulinda mu bufunze nkuwadde seconds asatu. Mukyala Nalugo kyogedde kyensaba abakyala nga bagenda okulonda oba bonna abakamyufu nga bagenda okulonda beewale obusente nga bwabogeddeko. Kyanakuwazizza nnyo olunaku lwajjo ku kyalo kw'empangalira, ku kyalo Kitega mu Mukono Central Division, abakulembeze abamu bwe bakubye olukiiko ne waba abakyala ssente. Buli mukyala yaŋŋambye yafunye siringi 1,500. Wano mwali taata. Nga n'okwange mwali. 1,000 mu mmeka? Mu 5. Omuganda agamba nti ennyama ntono nedda. Ebyobufuzi we bituusaawo nti abantu kati batuuse okubeera cheap, okuteeka abantu nga balayisi. Naye bonna nga bafa bakuba engalo yewaffe. Ekintu ekyo kikyamu. Ekintu kino nga tonnakiweereza bakyala bali. Walisoose n'okigamba mukyala wo. N'atakiddamu. Okiraba. Omulundi omulala oleme kusanga 1,500 abalabi baffe abalungi okubeera nti akadde kano mukatuwadde. Twebaza kubanga mututeekamu nnyo, mututeekamu ssente za data, mututeekamu buli kye musobola okulaba nti mubeera ku mukutu guno. Mwebale kutuwagira, mwebale kusharinga, mwebale kulikinga, mwebale byonna. Temujjanga okwo n'abalala mubagambe nti Kyaggwe TV yazze ku lwa munna Kyaggwe. Njagala okwebaza omukyala Mama Vie woolyawo kubanga obubaka obwedda wano butuuka nga mbulaba. Ate ne mukyala Ssenfuma munnange bwe bityo bwe birabise aba NRM. Kino kye kiseera okutunuulira ensi yammwe, okusinga okutunuulira ng'abateesa bange babali bagamba obusente. Tuve ku busente tutunuulire eggwanga lyaffe gye linaagenda. Kubanga abantu be bakulembera, mpulidde nnyo bannamukono nga mukaaba ekisanja kyatusala. Gundi tatuyambye naye ng'ate abatabayambye beebe ekibiina kyammwe. N'olwekyo ku luno tukkirize tulonde obusobozi obw'abantu aba banaakwatira bendera ekibiina kyammwe, naye nga tebagenda kukomaawo. Ne bwe banaba batuuse mu bifo ebirala balina obuweereza obw'enjawulo bwe basobola okuwaayo. Mbaagaliza akawungeezi akalungi. Tusisinkane nate ku mulundi omulala, naye teweerabira okulikinga, teweerabira okusubscribinga, teweerabira kasita kituuka ku Kyaggwe TV.
Ndi Senfuma Daniel Mwesigwa nga mbadde n'abakulu omwami Ronald Kalumba mbadde n'omukyala Proscopia Nalgo ne muganda wange Eric Yigalwanga mubeere bulungi. Olukumi omukyala aluzzeeyo. Olukumi omukyala namugambye